obadde tokyagala ate Allah n'akikuwa. Ate osobola omusaba Allah ekintu wallahi n'akikuwa kyennyini. Kati mu mbeera yonna mukwano gwange andaba ampuliriza ku Pal FM 107.9 ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Njagala okugamba ebiseera ebisinga ffe tugwamu amaanyi ne twerabira nti Quran bw'obanga obadde ogisoma tosobola kuggwamu maanyi. N'osomedde hadithi eya rawahu Muslim, Omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti mazima matuufu musome Quran kubanga Quran egenda kujja ku yawmul qiyama ng'ezikuwuliriza bagisoma. Golooza amazima matuufu nga tuzze tubitadde emabbali, engeri gye wayisaamu ne Qur'ani esobola okuwolereza. Engeri gye wayisaamu ne Qur'ani esobola okuwolereza ku yawmul qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala waakutwalira wano ne Qur'ani yo eyo gy'osoma okakasa esobola okuwolereza n'oyingira ejjana. Weba tesobola kuwolereza okyayina akaseera gw'omuyizi wa Pal FM 107.9 okyayina akaseera k'okyayina ke kaakakati. Nabagamba it is never too late. Tewali anoonya ssente n'atuuka ku level n'agamba zino right now ssente ziganye. Omuntu anoonya ssente nga ne ziba leero ziganye agenda kuddayo enkya. Tuli wano eno leero abantu tugenda kuddayo ku mirimu tukole naye nga mazima matuufu wiiki ewedde tetwakoze nga twabadde mu loosi naye n'ogamba kanzireyo ng'olina n'okukkiriza okwo. Lwaki ne Quran toba nakukkiriza okwo? Tibiyinza okuba byaganye byakalubye naye n'ogamba nedda kanzire mu nsome. Biyinza okuba nga byakaluba mu gy'ekinaana mu gy'ekyenda nga wakatandika okusoma eddiini naye ne kaakati tebisobola kaluba. Mukwano gwange ampuliriza ku Pal FM, nkwegayiridde nga woonoonya ssente tandika okunoonya ne Quran ogenda nayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ssente zino ogenda zitulekera ffe tugenda zigabana. Wenfa essaawa zino nga nyina akawumbi kange amazima matuufu sigenda genda nako. Era ne mala nfa olunaku lwaleero nga nyina akawumbi kibagenda okukola bagenda kagabana. Naye ate wenfa nga nyina ejjuzu zange 5 eza Quran. Mu Quran ejjuzu zange 5 z'empapula 50 mu Quran. Amazima matuufu ezo tewali asobola zintwalako. Ani asobola okutwalako Quran gye wasomye? Byonna tugenda bigabana naye tetugenda gabana Quran yo gye weesomera ng'okyali mulamu. Niwo obadde olina ennyumba z'abapangisa ffe tugenda kuzigabana tuzitwale naye tewali agenda gabanange omugenzi afudde ayina ejjuzu 5 bampeko ejjuzu 2 n'ono bamuweeko ejjuzu 1 ono bamuweeko Al-Fatiha ono bamuweeko eyo Qur'ani yo eyo yiyo Qur'ani eyo yiyo woba omaze ogisoma yiyo ez'empeera zizo. Yensonga lwaki batugamba nti weeweereyo ng'okyali mulamu. Kubanga ffe w'omala ogenda ffe tugenda twala bino ebisigadde. Bye waleka ng'osaddaase byo bigenda kubeerawo. Era woleka nga wagamba nti nno kino ekizimbe ssente ezivangamu baziwenga omuzikiti. Wallahi neba n'abatuusa okubeera nga bagabana bajja gamba nedda Haji kino ekizimbe yaleka nga akiwaddeyo nga wakufu, ssente ezivaamu zirabire omuzikiti guno, ssente ezivaamu zirabire bamulekwa baneeno, era kyo bajja kukibuuka. Kati ebyo nno byo babirabako. Naye nze nkugambye tewali agenda gabana Qur'ani gye wasoma. Gye omugenzi yafudde ayina ejjuzu 5, omwana wo n'omukulu agenda kusikirako ejjuzu 2.
ono omwana agenda ono kusinzira nti muto tugenda muwaako kitundutundu kya juzu nedda ebyo bibyo. Kati lwaki teweesomera Quran? Lwaki totandika leero okusoma Quran? Kubanga Quran egenda kuddamu ansa zonna ze weebuuza ku ddiini. Nabagamba al-Quran dusturuna. Quran ye constitution yo ng'omusiraamu koyina otambulira. Buli woba oyina kye weebuuza ku ddiini ng'oli oyina w'osikatidde nga tonnabuuza kirala kyonna sooka obuuze Quran egamba etya ku nsonga eyo. Wallahi Quran ejja kuddamu. Gwe njagala ngamba kiki Allah mu Quran kyatayogerako? Tekugaba maali y'abamulekwa, tikukola business, nti kuwasa, nti kuzaala, nti kufiirwa, nti kukola mukolo. Buli kimu Allah yakyogerako. Allah wabate yakinnyonnyola bulungi hadithi ne zijja ne zongera okubeera nga zikittaanya butya we kikolebwamu. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yatugamba fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. We muba mufunye obutakkaanya bwonna nga mufunyeemu okusoomoozebwa kwonna muddeeyo eri Allah n'omubaka we. Amakulu g'eyo aya nti farudduhu ila Allahi war rasul wategeeza nti mudde eri Allah n'omubaka we bakusindika eri Quran. Quran eyogera ki kweno ensonga? Kati gwe atasoma Quran manya omanya nti oyina by'osubwa bingi. Osubwa ebintu bingi mu bulamu bwo ng'ate by'osubwa bikosa gwe tebikosa balala. Ffe tebitukosa. Wokera ku makya n'ogamba muno togenda soma Quran, wallahi ffe tekitukosa. Era ne wokera ku makya n'ogamba nti sigenda kuddamu kusaala biswala byammwe nga bwe mubiyita, wallahi ffe tetusalwa. Era tobeerangaawo baawo n'akunyiiza oba omuntu yenna n'akunyiiza n'ogamba wallahi sikyaddamu kusaala biswala byo. Nedda, ebyo bibyo. Nti banaye sijja kuddamu na kusiiba, juzi nasiibye ekisiibo tewandabye. Ebyo bibyo. Neeba Qur'ani eyo yiyo. Era tobeera n'ogamba nze sikyaddamu kusoma Qur'ani yammwe, nze abasiraamu mwatamye sikyaddamu. Eyo Qur'ani yiyo. Bye bigenda okweyimirira. Bye bigenda okweyimirira ku yawmul qiyama. Bye bigenda okweyimirira kuno ku nsi. Ebizibu byonna by'oyina nze gwe woba weekutte ku Qur'an. Abantu bonna ffe ne tukukyawa. Wallahi Allah tasobola kukulekirira. Allah takuvangamu. Okimanyi nti nno muno mu nsi Allah yakola abantu. Abantu babanga bulijjo bakwagala ng'olina ssente ng'essimu zo ziba bize. Onaakuba onaakola ki, onaakuba onaavaako onaddamu. Allah n'akugezesa. Amazima amatuufu ojja kulaba nga emikwano gy'obadde nagyo 10 emikwano 199 bonna bagenze olw'okuba tokyalina bye babadde bakusuubiramu. Naye Qur'ani n'oba ng'oli mwavu ye ekwaniriza. Qur'ani n'oba ng'oli mwavu ekwaniriza. N'oba ng'oli mugagga ekwaniriza. N'oba ng'olina ennaku ekwaniriza. Ani asobola okwaniriza mu mbeera yonna gy'olimu? Ani asobola okwaniriza nga toyina? Ani asobola okwaniriza ng'embeera ekutte? Ani asobola okwaniriza ng'oli mulwadde? Ani asobola okwanguliza? Ani? Abantu we bakitegeera nti oyina ebizibu batandika okudduka. Essaawa zino ne bakeera ku makya gavumenti nejja n'ekugamba nti munnange haja oyo yabadde mutu, ne bakuteekako omusango naga gundi yabadde mutujju. Ojja kulaba nga abantu bonna bakudduka. We mukubira nange ne batandika okunnoonyerezaako. We mukubira sigenda mukubira. Era olaba nga emikwano gyonna gikuddukaga. Nedda sijja mukubira. We mukubira ne balowooza muno bulijjo ssente tuzirya naye. Bonna bakudduka. Naye mwana wattu Qur'ani yo tesobola kudduka. Allah tasobola kudduka. Kati wetugamba nti tandika weefeeko mu Qur'an. Kubanga wonaaba ofunye ebizibu tewali agenda kutegeera. Buli muntu ajja kukanya gamba nti bituufu.
era ne bakuteekako omusango, wallahi ojja kulanga abantu bonna nange bulijjo mulaba nga neebuuza akikola atya. Sikulimba, abantu bazibu nga naye kiba kituufu oba kifu, bo bagenda kudduka, naye Qur'an tegenda kudduka. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka kutugamba, gwe omuntu aweddemu essuubi, Allah yakugamba mu suratu Tawba sura ya 9 aya 40, n'atugamba nti wala tahzan inna Allaha ma'ana. Gwawulira ng'oweddemu essuubi togwamu ssuubi, gwawulira ng'ennaku nnyingi mu bulamu bwo togwamu, nedda, gweweekwate ku Qur'an. Mukwano gwange ampuliriza, lwana nnyo ng'okyali mulamu weesomere Qur'an. Gw'atannayiga kusoma Qur'an akakisa okyakayina. Woba okyali mu bantu abasobola owuliriza ebigambo byange bino, omanya Allah akyakuwadde akakisa ng'okyali mulamu. Eriyo be twaziise wiiki ewedde ng'essaawa zino tebalina kye basobola kwekolera. Eriyo be tugenda oziika olunaku olwaleero ng'olunaku lw'eggulo olwa Sande babadde balamu tteke nga leero tebaliiwo. Kati ky'olina okukola, njagala nkugambe ggwe awulira ng'omutima gwo ng'olowooza nti oweddemu amaanyi, toggwamu maanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka kubeera ng'atugamba mu suratu Ra'd sura ya 13 aya ya 28, n'agamba nti alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Alladhina amanu, amazima ababakkiriza, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, emitima gyabwe ne gitebenkera. Njagala nkugambe ebigambo byange, omutima gwe gubanga tegutebenkera nga bakugamba ku bigambo bya Allah, manya tegujja kutebenkera. Ate bw'obwogera ku kigambo dhikiri, manya baba bategeeza Qur'an yeesooka ebirala ne biddako. Kubanga ekikulembera okujjukira Allah Qur'an, era gwe atamanyi kusoma Qur'an ke kaseera otandika okusoma Qur'an ng'okyayina akakisa. Kubanga ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub, ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub, mazima ddala okujjukira Allah kyekikyasinza okutebenkeza omutima. Omutima gwo guteekemu ebigambo bya Allah. Nga tugenda mu adhaani ya salatu subuhi, njagala okugamba gwe wenna omuyiza wa Pal FM 107.9 ayagala okutandika olugendo olw'okusoma Qur'an, njagala otandika olunaku lwaleero kisoboka. Gwe ayagala okutandika naffe ku Twahir Islamic Center Online School, tukubireko ku namba y'essimu eno kati, oba tuweerezeko WhatsApp message kwene namba, oba tubiipingeko kati ffe tugenda kubeera nga tukuddira. Enamba esooka eri 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82, 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82, 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82. Eyo giweze ku WhatsApp message oba osogikubako. Eno yokubako bukubi ku WhatsApp teriiko. Eri 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04, 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04. Oba genda downloading app yaffe eya Twahir Islamic Center Online School. Omukisa oberenga otandika okusoma naffe ku Twahir Islamic Center Online School. Tovaawo katukomewo katuveeko mu adhaani ya salatu subuhi. Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne
Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Herbal Mouthwash nga bali wamu ne Nkoba Islamic Senior Secondary School Ekawempe Tula Kinyarwanda Zone. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe. Idha sami'tumul muadhin, bwe muba muwulidde omwazinyi, faqulu mithla ma yaqulu almuadhin, muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Kuno kwe kwazina kwa salatul fajr ku Pal FM. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا Adhan kuchikumusha mukatuzi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Herbal Mouthwash nga bali wamu ne Nkoba Islamic Senior Secondary School Ekawempe Tula Kinyarwanda Zone. edduwa ya Adhan kuchikumusha mukatuzi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan ku 107.9 Pal FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Eno ye Ayatul Kursiyu ng'ekutuusibwako abafamile ya Muhammad Kigozi esangibwa Poland ne Switzerland. Ayatul Kursiyu ng'ekutuusibwako famile ya Muhammad Kigozi esangibwa Poland ne Switzerland. Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 Pal FM. Ekula y'omuntu wa bulijjo. Tukweniriza nawe osobola okusoma Quran, nawe osobola okusoma Quran, mugenda okuyigira butebwe basoma Quran. Otandika otya okusoma Quran? Mateeka akyagafuga omusomi wa Quran na buli kimu kyonna kyewandyeetaaza okutegeera ku kusoma ekitabo kya Allah buli wa Monday sawa 11 paka sawa 12 ez'okumakya ng'ekutuusibwako Twahira Islamic Center Online School ekuteeketeekedde enkola empya ey'okuyigirizibwa okusoma Quran mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu gy'okumutimbagano ku ssimu yo ng'osomera wonna w'oba oli mu budde bw'osobola okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 ye Twahira Islamic Center Online School. Naam, owulidde Twahira Islamic Center Online School. Twahira Islamic Center Online School yo yajja kwanguyiza mu mbeera yonna gy'obeeramu ng'oli bize. Tukutegeeza nti Twahira Islamic Center Online School osobola okusoma naffe. Era tukujjukiza bujjukiza nti jangu oyiga okusoma Quran, jangu oyiga ekoosi endala zonna ez'obusiraamu yadde tosomangako ddiini. Twahira Islamic Center twongera bajjukiza nti sisitimu yaffe twagikola nga ez'okusolovinga naddala ekizibu ky'abagamba nti balina budde. Era nze nabagamba ku mulembe gwaffe guno anaatuuka mu maaso ga Allah ng'agamba teyalina budde nti omukisa tegwali wajja kuba yeeryazaamanyizza. Mu Luganda bakiyita kwekotoggera, kigambo kya Luganda. Jangu oyiga okusoma Quran gwenda omwiza wa Pal FM 107.9. Woba oyina mukyala wo muleete tumusomese Quran. Woba oyina bbaawo muleete tumusomese Quran. Woba oyina mukwano gwo muleete tumusomese Quran. Woba oyina omwana wo muleete tumusomese Quran. Abantu bo bafeeko bayige eddiini. Kwa wonna batobayambye tojja sobola bayamba maaso eyo. Omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwamaze okujjula tosobola muyamba ku ibaada ezimu. Osoogenda n'omukolera hijja, osobola okubanga omusabira, osobola okusaddaaka, byonna osobola obikola. Naye waba yafa tamanyi ddiini ye nga tamanyi kusoma Quran, ekyo tosobola kimuwanga ekirabo era tosobola kimukolera. Mukulike mu adhaani ya salatu subuhi. Njagala okuddamu basomera ennamba gwe n'ataasobodde kugiwandiika, atanafuna mukisa gusoma naffe ku Twahira Islamic Center Online School. Ennamba ziizino. Awulira ng'oyagala otandika olugendo olwo connecting ne Allah n'omutonzi wo, ennamba ziizino. Ennamba
eya M10 eri ku WhatsApp eri 0773 wandika 19 zaako 44 sembyayo 82 0773 wandika 19 zaako 44 sembyayo 82 oba 0708 wandika 38 zaako 46 sembyayo 04 0708 wandika 38 zaako 46 sembyayo 04. Njagala okumaliriza programu yaffe y'olunaku olwaleero nga njagala okutegeeza gwe wenna afunye akakisa n'otuwuliriza olunaku lwa Mande. Ekirabo ky'osobola okwewa ng'okyali mulamu ku bimu by'osobola okwekolera atisiko ku ssente Allah z'akuwadde toolako z'otodde oziweeyo mu kusoma k'eddiini. Invest in your soul. Teeka ssente mu mwoyo gwo. Twagala oteeka ssente mu mubiri gyaffe kirungi, teeka ssente mu famire zaffe kirungi, teeka ssente mu mikwano gyaffe kirungi, naye invest in your soul. Investinga mu mwoyo gwo. Investinga mu bulamu bw'ogenda okumala nga tolina abantu bo. Faayo nnyo otegeere nti wemba nfudde biki bye basigenda osinga okwetaaga. Omuntu yenna aneetegekera okukola ekibuuzo, abaali batuddeko ku bibuuzo nkakasa kino bakimanyi. Bamanyi okubuuza abasomesa nti oba okukola ku research ku baali babaddeko mu pepa eyo oba kiki ne bakola research. Naye ku bibuuzo batera okubuuza nti basinga kuseetinga wa? Biki bye basinga okwetaaga nga ndi mu kujjuza? Era abaali babaddeko ngundi ne bababuulira nti basinga kufa ku question olina okutegeera kino, oba osoma topic olina okuba nga okola kino. Abasomi ekyo kyo bakimanyi. Naye tewali musiraamu atamanyi bagenda mubuuza ng'ali mu kabbuli. Tewali musiraamu mpozi nga gye bali eyo naye nga basirise, naye nze nkakasa tumanyi Allah byatwetaaza nga tufudde. Naye tetubifuddeeko. Ffe tulowooza nti nno tukyalinayo obudde obunaabikola. Naye nze njagala kugambe Allah gwe yatutte olunaku lw'eggulo si ky'oba akyalina obudde obubikola. Kyatulemye ttandika kusoma bibuuzo, twetegekera ebibuuzo by'omu kabbuli. Amazima matuufu ebibuuzo by'omu kabbuli nange seewaako ggala nti oba naasobola obbiddamu, kubanga bibuuzo si byangu. Okutegeera nti onaayita ebibuuzo by'omu kabbuli kitandikira wano ng'omwoyo bali mu gutwala n'omanya nti ebibuuzo byo bigenda kkaluba. Naalibigwa olabira wano eno nti wano okujjamu omwoyo ebanga mmooko n'omanya nti kati eri fayino sijja kusobola kumalako. Kati woba tonnategeera na kutegeera tewali kumpi amanyi oba anaabiwona oba taabiwone. Tukola bukozi naye gwe atannatandika kukola. Nsaba bino ebigambo bitwale, tandika okuteeka ssente mu mwoyo gwo. Omanyi nti omwoyo gwange kiki omwoyo gwange ngutaddemu ntya ssente okubeera nga ntandika okusoma eddiini nga nkyalina akakisa. Soma Qur'ani ng'okyalina akakisa akagyesomera. Nkugambye ekirabo ky'ogenda osinga okuwa omwoyo gwo obulamu bwo kwe kutegeera eddiini yo. We tugamba otegeera eddiini yo, ekisookera ddala kwe kutegeera okusoma Qur'ani. Njagala nga tumaliriza, abantu bonna niye baba nga bakulekeredde, Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kulekerera. Ffe abantu tusobola okudduka, ne waba maama wo asobola okudduka, ne waba taata wo asobola okudduka, ne waba mwana wo
gwe watijjukana naye asobola okudduka. Olaba abaana beegaana bakitaabwe nga bakyali balamu, n'agamba oyo si kyamwagala olw'okuyomula okiyama. Ekyo kikulaga kiggwe taata? Abaana ne bakulaga nti tebakyakwagala, gwe kikulaga ki ng'okyali mulamu? Bwe bakwegaanidde ng'oli mulamu, oza kuyomula okiyama banaabeera naawe? Kati lwaki teweekolerera n'omanya nti bano be wootijjukana nabo gwe bwoza guno musaayi gwange, woba ggwe kennyini teweefuddeeko, kuyomula okiyama togenda kumalako. Olaba omuntu gw'omala naye emyaka 30 mu bufumbo, atuuka ekiseera nga tokyayogerezeganya naye, nga ne waaba kkubidde essimu ogijjako, ng'owamubuloki nga wamuteeka na bulooko lisiti toyagala kumanya. Olowooza kuyomula okiyama kinaabeera kiti? Kati lwaki toweefaayo n'omanya nti olaba bandekerera ku nsi, olw'okuyomula okiyama banaabeera nange? Kati otubagamba mwekolerere, era nze kino nkibagamba, oba okyali mulamu investinga nnyo mu bulamu bw'ogenda okumala ng'oli ne Allah. Buno obulamu yes tuwa ne Allah, naye waliwo akaseera k'ogenda okumala nga abasigadde tebakyasobola kwogerezeganya naawe. Kati lwaki toyiga kusoma Qur'an? Kubamu akafaananyi ng'oli mu nzikiza, ng'amasannyalaze gagenze, nga tewali muntu yenna ali naawe, ng'oli mu nnyumbayo oli wekka, amasannyalaze gagenze, toyina ttooki, toyina ki. Akaseera ako ebiseera ebisinga tubeera mu kujjukira Allah, era oli n'abeera mu kaseera weekatyo, tugeze nga ali mu kuyita mu kasiko, tugeze oba ali mu kutambula budde bwa kiro, ali mu kuyita mu kasiko, asaba busabi Allah, nsaba onsaasire, era abeera ku tasbihi subhanallah nga waayitawo. Kati ke kaseera nno ke kamu k'ogenda okuba nga oli mu kabbuli ng'oli wekka, nga tewali muntu yenna aliwo, nga bano bakutaddeko ettaka. Ffe kubanga gwaffe gwakuteekako ttaka, ffe tugende, enkuba ne weetonnya ffe tuba tujja kukuziika yaahe. Ne weetonnya kabbuli nejjula tugasenamu, ffe era ne tulaba ne bakuteekayo. Kati faayo nnyo mw'eyo embeera. Nga tumaliriza mukwano gwange, wiiki yo eno eri mu kutandika olunaku olwaleero. Toola nniya ey'okutandika okuinvestinga mu busooliyo, mu mwoyo gwo. Wiiki eno etandika, oba tonnatandika kusoma Qur'an gy'oba otandikiramu. Toogera ebigambo bino ng'eriyo be twali nabo wiiki ewedde nga wiiki eno tetuli nabo. Olinza okuba wiiki eno nga tugenda tandika naawe nga naye tuyinza okumaliriza nga tetuli naawe. Kati tandika leero inshallah, nze nkakasa osobola. Tewali atasobola kusoma Qur'an. Olaba basahaba ab'emyaka 45 baagisoma, olw'ggwe nawe osobola. Qur'an ekuyita, Qur'an nnyangu, Qur'an eyina obudde bwo gw'atannafuna budde bwayo. Qur'an eyina obudde bwo gw'atannafuna budde bwayo. W'onaafutandika okufuna obudde bwayo, ojja kulaba ebirungi w'ogenda obifuna mu bulamu buno obwensi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyize, atteere obwangu mu bulamu bwaffe. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala wiiki eno etandika agifuule ya mirembe mu bulamu bwaffe. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase amabanja. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase abatatwagaliza. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase abalogo. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ab'ensaalwa. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna alina ekyetaago nga kya ssente. Saba Allah omuterewa mu kubaaga halaali agafuna ssente. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala alina bizinesi, anoonya baklayanti nga bizinesi ya halaali. Nsaba Allah omwanguyize omufunire baklayanti. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ezzadde lyaffe. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire abaagalwa baffe. Nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuulire abantu betuwangaana bo nga balungi gye tuli. Mukwano gwange namaliriza, ennamba z'essimu ze zino, ayagala otandika olugendo okusoma Qur'an naffe. Ennamba eri 0773 wandiika 19
44 82 0773 19 44 82 oba 0708 38 46 04. Lunaku lwa Mande Basiraamu mugende mukole muve mbuliri yadde mulaba empewo nnyingi obukuba obufuuyirira muveeyo mugende mukole wootaakole n'okulya toolye w'oba nga tosobola kwekolerera tewali agenda kukukolerera. Mbaagala nnyo sigadde nze Sheikh Kimal Akram Managing Director wa Twahili Islamic Center Online School. Musibe bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa barakatuh.